Chimala. Owa Priscilla ogubadde. Ntuusi. Ne maama oyingidde bulala. Owa endeka sigwa nkubidde saagala onyimukiremu. Aha, ogubadde buzibu ki? Bizibu ngera bwe nkunyonyodde ku ssimu bizibu. Njabbi kunyumiza nga tutuuseeyo eri. Kale badde oyagala tukole tutya? Noba, njagala genda. Yimuka tugende. Amangu gano? Yimuka ate amangu ago tunaagenda ntya? Ogambye oyagala kuno bweyagala. Era mutwale wammaano be mugende munyumizeeyo kwata omuntu wo mugende. Buzibu kisooka omuli buzibu ki obukujja wo? Kiki otamanyi oli agambye ayagala kasajja. Era yeye. Bana akasajja ako. Nagamba yesonyiwa akasajja ako mukatuuliza spinal cord tekayina mulamwa. Ne wakeesibako. Jose. Aho tokubye nnyo. Sikuba nnyo goloza atuuza ki? Atuuza mugongo. Ojja omwetegereze. Ate mukwane byokutuuza spinal cord tebyabaddemu. Tebyabaddemu ayina omubiri kale muyita ndaga akabina katuuza. Era ayinako ogumumalo. Kyoba omanyi atuuza spinal cord. Obale tokimanyi kitegeera okuva na leero. Otyo ndi ku mulamwago. Njagala kunoba tugende ewuwo. Tugende. Nze nina obuzibu. Toyina yano namugaye munnayo toyina buzibu mbeereddewo. Mukwano nga wakubeereddewo era kwata ebibyo ogende updates teweerabira osobola okundekerayo omutwalo ogumberemu gwa airtime. Noba siyina ssente nze. Ono muntu mukulu usiye mukulu. Wemba ni mukulu wabagambye ni mukulu wa buno. Badde manyi nti yayina okukwate gwawaye. Mukulu wange. Yebere mukwano weberere munawo tukisusa. Njagala okwate bulungi saagala oveewo nga nange tutukyankalanye. Ate kiki? Ebyogendo onjogerako mbadde manyi mbona we mutuula omuyita kusootinga bizibu byo. Ate kati njogera. Wemba ndi mukulu sisuubira mbu ndi mukulu nnyo naye mumusinga. Ate era siri mukulu we. Ate era wemba ndi mukulu sisuubira mbu okusinga obukulu tebusobola kunkolimyanga bw'okulu. Nedda mukwano tondeekaanira. Tukira bulungi mama yali yakanzaala bw'ati. Nafuna olubuto mangu twesingako ekinene nnyo omwaka gumu. Neweziba nnaku bbiri mukwano bamukulu. Ekiwanda kikoze kyakunnangira buba kyakukwata mu naye mulekerawo n'okwesiba maka ga munnamwe nnyoko tava wano. Nammwe abaana mwafulawo ki amaka ga munnamwe? Maama ogenda otwogerera ku ngazi nakwata ne maama ne tujja wano. Nedda maama kajje. Nedda tukufukidde ekizibu maama afuuse ekizibu yajja abeera wano nange nfuuse ekizibu. Gwe nani? Nze naawe. Mukwano genda bibyo nja ku updates. Okumanya muli bazibu nnyo ono anoba atya naveewe gw'ataafumbira watalinawo omwana n'osigalawo. Ani agenda mubulira ebisigaddewo? Gwe nange ngende. Ono agenda onateeka ki ebiri ku ground? Ngenda obeera wano. Leero gwe tugende. Osazeewo kunoba tugende. Saagala. Obatula bira. Teweerabira buli kimu pano obudde bunaatera n'okko. Ogubadde. Ate kiki? Mulagawa, Jose mulagawa. Ono angambye agenda. Alina ebimusumbuwa wanaakoyeewo ayagala kwewummuzaamu. Kakati Joe bwe twafunye obutakkaanya Joe. Naye n'ogamba nti kokole kyekimu ng'olagawa nnyabo. Ngenda wa Joe. Jose okolayo ki? Ngenda otandika okutandika kubeerayo ute? Watandika kubeerayo ddi? Kuva n'olwaleero. Kuva n'olwaleero ute? Leero. Jose, ono gwe atandise mutwala gy'omutwala yonna. Mubuuzi oba nze yamukubidde. Jose nze muyisi. Nange nkoowa ndi muntu era nnakooye. Sokoleke. Osazeewo oli serious oyagala kugenda oba oli mu byakusaaga? Nvuluma ngenda. Oli muguzanya katemba oba? Moyo ina katemba mamenjo na katemba. Oli muguzanya katemba wa mamenjo wa bulijjo oba oli serious? Ngenda. Osazeewo ogenda? Ogenda naki? Nabyanguye zange. Ngamba ogenda kulinya kiboda, motoka ki? Lwaki ofaayo nnyo tugenda, kyomanya tugenda. Nedda njagala kumanya ky'ogenda kukozesa ki? Ndalinyawo boda. Oyina sente za boda nzikuwe? Ezimpi. Okay, kale. Ntegeeza taata njo yagala ngende. Saagala ogende naye gwayagala. In fact, kati zino nze kankuvuge nkubeko wenkutuusa. Ngontwalawo. Then zino ezo zikoleza Uber. Funa Uber ekutwale. Kale jangu tugende. Jangu kutwale. Nze talina gyantwala. Agenda funa watu. Twatayagala alabe gye tulaga. Tagenda Jose.
Jose jangu ne munno mbatike mbatwale agenda funa watu teeka Taata njo mwesonyiwe kale mubimalirize nze kabino kambivemu sijja bisobola tugende we tulaga ndayingira nkutwale motoka nkutwale nesonyiwa Jose jangu tugende so kwesonyiwa nesonyiwa Nasali kikyate kyolese mabega wakyendese mabega famire yange yonna esigadde omwami esigadde wagenza okukubira ntumanyi nti olina famire nabadde nkimanyi kati olwo ki nze sirina gyendaga nga tolina gyolaga oti kyogamba transport wange maze wabwere ate ng'otuula oli ku kiggwe gwe bagambye nina gyendaga nze sirina gyendaga kati woba wabadde omanyi nti olina gyolaga lwaki wankubidde nze nabadde mpisaawo kyange ndabaani anjagala n'atanjagala nenkikakasizza abantu bankoowa naye bagenda kunkakasa ebyembi bisekerwa naye ndeka nesekereko omusajja mpadde ne transport era ate njo nga yankoowa bubinyi yakoowa kanaaloza nti ngenzi kugambye ova ku musajja okuba ogenda no banaakuteekamu ne transport ate nayagala ntwala ndroping mukama katonda nekinsinza okunzija enviiri ku mutwe muganda wange Nassali se bajja kumpa update nga ndiriddawa nabadde manyi totegeera nga ndiriddawa naye oba naawe okitegedde ekyo kirungi alima tunkitegedde sebamanyi ngenze yaŋŋambye sebe byonna mbi parking naye nange ndi mugezi noba byonna nandibijjeyo ne mulagira ddala nti nze okuyita kwange ggwe nadde njagala mukakase nti nkolaki ogenda nti ŋŋenda naye ate teyakibuuse naye onkozeemu si bulungi ka transport kange njakusasula 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 naye saagala kulwannyo wano kukubu kati ŋŋende ndeke namusoke Nassali ne taata enjo kyokka ekisinza okuneewunyisa n'onkubira ng'okimanyi tugenda kuvaawo just obadde mu katemba nze badde mu katemba luli nagenda nenva nga bantumye mu kyalo nasanga waluto kuno njasanga azadde n'okuzaala kati onnyabo sooka otuule obudde bwange bumalidde ne transport wange njakusasula nange nkubeererawo ombeererangawo naye kino kisuuse tonzanyisa nkatemba oyo nze omanyi njagala bintu bikolerawo nsonyiwa naye nayo nina obuzibu bw'amaanyi nze ŋŋenze awo oneetereza onankubira oneetereza naye mwana onkozese bulungi njakusasula mbadde njagala kugenda kunyambako ngoberere maama enjo gyadduse ndabyakkirira wali naye taata enjo oli muntu mukulu yeesalirawo yeesalirawo naye n'omukazi amusigudde okufa mbadde njagala onyambeko ogenda omunegayirireko akomewo namwegayiridde yaganye wamegayiridde n'agaano sigala negayiridde maama enjo ne mugamba lwaki ogenda omusajja olekawo waaki omusajja oyo yagamba nfunzi lwaki tomusonyiwa yaganye simanyi lwaki tasaasira ba ofani bannange oyo mukazi talina mutima gwa nfuuzi talina mutima gw'abamulekwa namwegayirira ne mugamba n'omugamba kale woba onyiize nnyo muyite mufune we mulaga gwe ntaata enjo n'agaana mutuule mubyogereko n'agaana n'agamba mbu yakkoowa dda naye Jozona nyonoonedde omukazi omukazi oyo mubi azze kyatakuvumye nga tekiriiyo kyatakuvumye nga tekiriiyo Jose nali mubalemu ak'obuntu naye kirabika tabe mwangu talina makulu nyambako tugende tumunone nyamba tugende tumunone oba ogenze mukima naye nkankwata ebyange ŋŋende wange olinga ngamba sirina wange sitegeeza nti genda ekyo si kyentegeeza nti nyambako mukomewo mwenna mu nnyumba naani naye ne maama enjo kikye sisobola kukolera nsobola okukola buli kimu n'okusinga abalala nga bwe babadde bakikola osobola wenajja okyayambala empale emu nkyusa zonkyusa tezibangolole mulungi nnyo diromissing okulya tewali togeze gwe tewelaba mbotaddeko weyiti wenna okyusa kakwiti konkalaba kuba oli nalina ndaba nyeyongeddeko kko kati ki ekikuyinjeeza ng'ogenda oyenjerera mu makubo mbw'okima bantu okujjako ngo nkakasa nti nno osobola okundabirira nga wooli then ebirala byonna nsobola obbireka gw'ogezezzaako n'olaba nga nnemereddwa olwo wonaagenda mbw'okima oyo omuto enjo wanaatambula naye anaamukima kuba munnange kati okima bakulu olinga nga agamba mbu nze siri muntu
omuntu obeerawo mu nsi nga ne wookola ebirungi 10 tosiimibwa. Naye omanyi Maama enje tusooke tumuleke sorting. Olinga ng'agamba byenkola tobira. Nedda si kye ŋŋamba ate nabyo mbiraba ate tontwala bubi. Nabyo mbiraba byokola. Biki ng'ongamba mbu ŋŋende muzze. Gwe bagambye omuntu omukulu yagenza osalawo byasalawo nga tabira. Oli si muganda wo. Muganda wange tewali akiganye. Yayagadde kwewummuzaamu omukazi muleka awummulemu. Kati bw'abeera mu nnyumba naawe n'obeera mu buzibu ki obuliwo? Tayagala kuwummulira mu nnyumba. Kale kanjira muwamu obudde. Muwemu obudde. Kamuwemu obudde asooka awummulemu. Nze bwenna sibategera naawe nvuga speed wano wangamba oyagala Godsmith maze ogifumba naawe oginziriridde njeeriire. Ebizibu naye wabiraba nze nali ngezaako mukangakangamu nga nteekawo embeera. Oteekawo embeera nga nange ntwaliramu nali ngifumbye ejjeeriira. Kati munnange ate omuliro guba gukutte ennyumba gukwata kasolya kwonna era ffenna twatwafu ffenna omuliro gwatwokyalu. Nange nze ebyo tebiddamu oba onyigidde oli tekitegeeza kuzira mmere yange nze nange ndi muntu mba nagifumbye tugire kati gwogikwata ate n'ogizira. Kale kati maama enjo katumuleke tulabe ekiddako tugende tulabe omalirize by'olina okumala. Kale nkubuulire nze nkakasa nti ogenda kukola ki nti ogenda mwana yakola oluyimba ono otuuko maama enjo kiki tewaŋŋambye nti wanobi oyisewo okuyingira ate kiki mulwadde muvaawa naani nze bane mbabuulire ŋŋende neebakemu era weebakemu mukwano oba maapi kiki muvaawo eno nyama kiki tewaŋŋambye mbu nno wanobi ani igwe nze naanobyeko nabange obadda wooli obadda wendi nze sina gye naalaze ne mwana wa maama oli nkozesa ensobi eyaki ovaawo nva ku updates kyoba omanya buli kimu ekibadde kigenda mu maaso nkitegedde ate nenkiwulira mwana gwe nva ku updates buli kimu nkiwulidde kankunyonyola ekibaddewo tolina kukyonyonyola buli kimu kugambye nkiwulidde kikyowulidde naye bwe ziba updates zigenda kukutuusa awo kikyowulidde naddako nze nkubuulidde buli kimu ekigenze mu maaso ekiriwa gwe kyogere nkikunnyonnyole naye toli mwangu omwana wa mmange mukwano bye mbadde munnyonnyola ne mugamba okeretya ku makyano oliko omukazi agende gola okuba gwe oli nfunzi ogenda kera ku makyo odde ku mwana wa munno omumanyire bwotyo nange ebibadde bye mbadde munnyonnyola mbadde munnyonnyola tebinnaakugwayo mukwano bye mbadde munnyonnyola ne mugamba tugende mu nnyumba nfune nange ensawo yange tugende tumunoonye naye oli muzibu era mbadde ngenda muleeta wa Jose nkutidde okuva n'olwaleero nenkugamba nti ngenda nawe n'owagira nompagira ngende nasali n'owagira muganda wagenda afuluma amaka nabankema ebikustressinga byinstressinga golooza mpulira ntya buli kaseera nga mbalaba muyomba twegabadde oyagala ngende nkuleke wano namusoke naye muleke wano mpozi namusoke mbalekera naye tolina kyonneeraliikirirako mbalekera taata enjo wange nga taata enjo omutulekera ku ddiiro ki lwaki toŋŋambye nsigali nawe osanyuse ngende badde njagala weewummuzeeko ng'omuntu okakkanye obwongo bwo nga labye nassalo oyagala ngende naye siina gyendaga nkubuulire mukwano wowe badde oyagala kunkema ng'olina kyoyagala okunzijamu tokinzijemu ate okuva naleero kati njagala nkugamba ebigambo bino wammanga toddamu kuŋŋamba bikwatagana na mwami wo oba mukketera oba simanya byannamusoka agende oba kitoddamu kuŋŋamba kintu n'eki era sisobola kuddamu kukyondaze wano oba akunyizizza oba akuvumye oba takuvumye twawule lwaki saakuwera ddala obutwa n'ofa n'ovaawo bumpe kyekiddako bumpe nfe kyekiddako mama teyakuyita omutemu nedda mama teyakutongoza kati kankituukirize bumpeere ddala naatera nga kanawe konneeweredde kiryoke mama njabbe mugamba nga mugambe naye nja munyumiza olubaddewo wano nasa kuba omuntu gwogera ku makyano oyagaliza munno neŋŋamba ono mwana wa maama wange omusajja oli yatukabira mu maaso omusajja bikaseera byawuza ndi nfuuzi fajja ogoba omukozi amwesibyeko oŋŋambye ogenda kuwummulamu nze kanyininyini nkukkiriza ogenda owummuli tusobole okuketta omukazi ono kitegeera olubuto olwani gomanyi byensirikidde osobola kikiriza muno olina musokogambe nedda toba kutegeera lwaki ngoeza taata enjo zali mu kisenge kyaffe
Kati oyagala kuntera oyagala kunnimba otekawo ekibozi sikuteekawo kibozi okimanyi omwana oyo engoye yazeeyalira otandise okimanyi engoye zo zikyali mu kisenge kyaffe oba zeeyalira bwemba nkulimba yimuka tugende ndagewa yimuka tugende mu kisenge mwana temukyali bantu wano temukyali tugende muli balabe wano omuntu wakettera nina ne buvidiyo mbukuwe buliwa nedda ati tobyagala buliwa tobyagala tobaako kyondaga mukwano nakutegedde eddawa wo tewali buzibu nakutegedde eddawa wo essimu yange tewali buzibu sigenda bukulaga tondaga bintu byo beera tafaayo sigenda kuddamu kukettera sebo neekanze oli manyi ngenzi sigenda kuddamu kukettera nga nkwekanze wono sibaawo najja mu wenkulabye nkwekanze biki siina kyenneekanze nakimwera wenkulabye bulungi nentuula nze nenneebuza bwebuza omuntu gwe tokkanyiza naye kyekiganyi nyenze nenkupima wano amagezi nenkugana nasali tugende ffenna iwa ate ani yandikwadda ani yandirabidde enjo obadde ogenda mulakirani gonage nti mbadde mulesi gonage nti mbadde ngenda yogeza amazima mbadde siina mu bintu bya papi bwe mbaddemu engoye oyo omwana mbadde nti siina gyendaga lwaki tombuuza lwaki mmwe entale ezammwe ebbiri mukinyizaamu omwana wattu atalina kyamanyi anage nti mbadde mulesi obadde omulesi obadde omututte bwe namutereka ku makya ne munyomba n'ebbaawo omwana ne mumutwaliramu omwana yabonaabona omwana n'abonaabona n'atafaayo omwana wo nange omwana wange ekikwatako nange kinkwatako bisigale mu kika era biri mu kika eri mukyalo mukwano era biri mu kika lwansonga nze naawe tutulira kiba kyekika mukwano nedda kiba kyekika kabikyukemu